Era Sseruliko we yafa Kyagulanyi yankubira essimu n'aŋŋamba tasobodde kujja ali wabweru naye nga yasindika obubaka bwe mwabaagala ebyobufuzi kati mbabuulira nze bonna mikwano gyange nze sirina kibiina muwulira bw'abaga baddewo NRM nesazeewo okuyingira NUP mwaniriza nese kwaniriza yenna olowooza basobola okubeerayo abantu mu gavumenti nga bakolagana ne Robert Kyagulanyi Ssentamu butereevu Bobi Wine n'akabooza ajjako nga bagamba nti ffe tuli mu gavumenti ya M7 naye twagala Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akabooza ajjako bangi n'emikisa okuba nti baali bamanyiganye nga bamukwano boogerera gye baawo ebyobufuzi bibeerawo naye waliwo abantu nga bali mu lokalite yeemu naye nga buli omu akkiriza mu ngeri ndala kati nze kyendowooza nti Captain Babu Honorable babagambye nti His Excellency Kyagulanyi yamukubira essimu sisuubira nti alimba tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggumba memba Parliament wa East teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu sijja kulya musaayi gw'Abannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atono byabakoma yategese kano yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter, emikutu kosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Embozi mu Yugi oba nonsingana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Onako lwaleero President Museveni otukoledde emboozi eno ng'agenda kugerako eri eggwanga kakati abantu ababaka babaddeyo ab'enjawulo basuubira okubeerayo naye aba NUP tebalabiseeko ekibiina kyabaganye kiki ekibiina kyabaganye aba NUP ababaka okulinnyayo mu kwogera kwa Museveni omukulembeze w'eggwanga ng'alayira no ng'agegerako eri eggwanga State of the National Address. One sisuubira nti ekibiina kyabaganye sisuubira singa ekibiina kyabaganye era kyalibadde ekifulumya ekiwandiiko ekitongole ne bagamba nti ffe ng'aba National Unity Platform ababaka baffe tubaganye ogenda oba omwogezi w'ekibiina obw'ekitiibwa Joel Ssenyonyi yalibadde avaayo n'ayogera n'agamba nti tubaganye netayogedde kiba kitegeeza tewali kiwandiiko kitongole oba nkola ntongole egamba nti ababaka tebakola ki tebagendayo. Now state of national address ya president gyagenda okwogerako biki ebibaawo maine mubaamu ebintu bibiri nja kikwanaganya nakyagamba nti obubaka agendeyo batagendayo mubaamu ebigambo bibiri ebintu bibiri okusingira ddala biki ebikoleddwa actually biri bisatu biki ebikoleddwa biki ebigenda okukolebwa biriwo ebyagaana era ogenda kola otyo bitereeza byebintu bisatu biki byeweeyama biriwo byokozeeko era lwaki ebirala biganye biki byogenda okukola ye state of nation address eyalibadde etegeerekeka okuva eri omukulu naye
mu ndebe ya bulijjo singa omuntu obeera otambula naye mu Luganda bayambisa ebigambo bibiri nti asuubiza n'atatuukiriza. Ku luno bw'akuyita omulundi omulala obeeramu akagamba nti niyo n'abigenderako ddala n'abikola kubanga ekolebwa buli mwaka. Kitegeeza yakakolebwa emyaka 40 ne mu myaka 40 gyekoleddwa ebyogerwako bibadde biteekebwa mu nkola. Ekirala ekyogerwako era mu address y'emu yebisoomooza eggwanga. Okugeza ekisoomooza eggwanga olwaleero ebbeeyi y'ebintu okwekanama naddala amafuta, ebbula ly'emirimu, ekibbattaka, eddembe ly'obuntu, emirimu egy'abavubuka n'abantu abalala. Kati ebyo ekiwamba abantu n'okuba nti eddembe ly'obuntu, okuba nti ekooti abantu batandise obutazeesiga bulungi, n'enkola ya demokrasiya gy'emisingi gye tusuubira mu state of address system oba speech. We twogerera bino tubyogera tannaba kwogera omukulu, n'ebyo twalibadde tusuubira nti agenda kwogera ki ku by'obulimi, agenda kwogera ki ku bizinesi ezigwa buli lunaku. Abantu batandikawo bizinesi ne zigwa, akisalidde magezi ki ye ne gavumenti ye. Ebyo twalibadde tusuubira okuva eri omukulu, leka tugamba kakati genda mu maaso. Naye bw'obanga oyagala okubeerayo oba obutabeerayo, assessment olina okuba nga ogikola myaka 40. Kati gwe kitwale ku kyalo kw'obeera kuwangaalira omuntu nga yakakulimba emyaka 40 ate nakubira akasimu nti jangu twogeremu. Ogenda togenda, ogenda okusinziira abadde atuukiriza byayogera, abadde abisimbako amannyo, abadde abitwala ng'ensonga, bw'abadde agamba byagenda okukola abadde agenda n'abikwata, abadde agenda n'abikola. Kati we tuddira ku kiri eky'ababaka ba NUP, ndowooza position eri nti NUP tebaganye genda, naye omubaka bw'abalaba nga kisaanidde agende, bw'abanga talaba tekisaanidde era naddembe lye, kubanga era ebeera parliament session, parliament sitting. Eriyo abagamba nti genda owulirize byakugamba, osobole okumuninya ng'omunenyeza kusinziira byakugambye. Genda owulirize kubanga ate amateeka kwolwo olunaku tegakkiriza kuteesa. Tokkirizibwa mukulu kwogera ate n'owanika omukono. Amateeka gagamba nti bw'amala okwogera mwena muwuliriza buwuliriza n'ambala n'agenda. Teri kuwanika mukono kumugamba nti sebe ekyo wakyogerako luli waliwo kyoyogerako naye tewakituukiriza. Lwaki? Amateeka si bwe gagamba. Ayogera nga tali interrupted paka speech bwe ekola ki, oba abalimbye oba tabalimbye temumuddamu, wabula muweebwa olunaku olulala. Kati amateeka ga local government, amateeka ga local government act egamba nti the next council sitting, ndoza neba parliament esobola okuba the next sitting, eteeka rules of procedures za parliament sizimanyi bulungi, siri privy kuzo, sinaziwa bulungi kuzitunulamu, naye amateeka bwe gaba ga local government, omukulu bw'amala okwogera Lord Mayor, kwolwo teri kumubuuza kibuuzo n'ekimu ayogera ebintu bye n'amala n'agenda. Kati olutuulo oluddako ne mulyoka mu reactinga ku mukulu bye yayogedde. Kati waliwo aboogera nti mugende eyo muwulize byayogera musobole okumunenya ku luli nga mwabiwuliriza. Abo weebali. Eriyo abagamba nti byemera byagenda okwogera, sina gendayo mbimanyi. Abo nabo bakola ki? Byebyo bya bulijjo tebirina makulu. Tebirina makulu, abo nabo gye bali. Eriyo ne bagamba nti nedda zikangende mukwata ensobi mbeerewo mbiwulire. Eriyo n'agamba nti nze genda wadde sigenda kwogera, nengenda kutuuka wali ntabule.
era nakyo tukirabye ninye ku mmeeza twala eri olimba tojja byogerayo mutuleke nammwe mutufuze bubi oyo naye gyali kati kisinziira buli omu waayimiridde omubaka ye kyalaba ekigenda omukolera nenga position ya NOP ogaana abakulembeze bayo genda mu parliament leero ng'omukulu ayogera sisuubira sinafuna communication name gye naawulidde kuba mba nagiwulira kuva ku mikutu ebitongole egya NOP ku kibanja kyabwe kya X ku mukutu gwabwe gwa Facebook ku TikTok ku YouTube era n'abogezi n'omugezi waali owa NOP yali badde akyogera nti twasazeewo bwe tuti n'olwekyo ndowooza kiyinza kuva ku omu okudda ku mulala era tujja kuba tulaba nga biwedde bane abagenze bane bataagenze nakyo era tujja kuba tukiraba ku kino ababaka baba tebali mu kattu abamu ku kusalawo butasalawo singa eba ng'ekibiina tekikkiriziganya nakyo wadde tekiri official wadde tekiri official naye okuba nti nno abamu bagenze abamu tebagenze twabeerawo akabaata awo His Excellency Kyagulanyi atugamba enkya n'eggulu nti gwe goberera amazima goberera ekyolaba ekigenderawo Nabbi Muhammad emirembe n'okusaasira beere gyali yali alina abasajja be yali asindika okumulamulirako amagundi ag'enjawulo amasaza ag'enjawulo kati waliwo omu ku baswahaba be bakalifusi ndowooza be yali asindikayo oba yali Umaru omu ku abo yamusindika kati bwamusindika nga bwe banagamba nti genda otwale essaza eryo gw'ogenda okulamula olikulembere abaafuluma n'amugamba nti naye omubaka wa Katonda namule ntya neyambisa eki n'amugamba weyambise Kuruhani kitabo ekitukuvu n'agamba nti watya Kuruhani ng'eremeddwa waliwo kye bayita sunna enneeyisa y'ekiyisiraamu nga ejja eva ku mubaka nti naye bweremwa hadithi bweremwa tukwatagana kuba waliwo hadithi waliwo sunna nti webiremwa n'amugamba nti webiremwa naawe yiiya amagezi amazaale okusinziira bwekola ki kwegamba tebasobola kubulya buli kimu nali nkyali muto waliwo omusajja baali bamuyita Kiryowa yali striker workspace kati Kiryowa oyo walingawo coach nga bamuyita Robert Kiberu kati nali muto nnyo ninga ndi bolo boy nafuna omukisa nenyingira dressing room ne bagamba Kiryowa nti omupiira bwe gujja nga guli waggulu gutomere gugende bwe gujjira wansi gusibe nga gujjidde ku kapeti gusibe olabe ekyokukola bwe gujjira waggulu kola ki gutomere n'abiwuliza ne bamugamba n'ebirala express beeyingira ekisaawe bayingire ne mu kisaawe Kiryowa naddira kooki Kiberu n'amugamba mukama wange waŋŋambye bwe gujjira wansi nkole ntya ngusibe ate bwe gujjira waggulu nti ntomere kati mukama wange singa gujjira mu makatikati wano singa gujjira mu makatikati ku lubuto gujjidde kochi n'amugamba nviira genda Kiryowa osamba omupiira kakati amakulu gali nti tibasobola kugamba buli kimu si nti buli kimu balina okukola ki okukikugamba ate ofuse robot bw'obeera ng'oli mubaka wa NOP tekyetagisa buli kimu kyonna kukigamba gwoba omanyi nti kino kituufu kino si kituufu teweetagisa kuduumira buli kaseera nabo bakooki baavaawo waliwo bakooki edda abaabeeranga ku taaki layini awo walingawo kooki bambi yafa bali bamuyita David Oti David Oti yali musambi wa mupiira nnyo asambirako prisons oba n'asambirako ne Maroons n'asambirako Simba Express Oti yali ku tiimu ndowooza yali 1978 y'omu ku bazanyi ba Uganda be yakabadde nabo ab'omulembe basamba omupiira bwe yamala n'atendeka bambi yali kooki era mulungi
kati yatendeka express omugenzi David Oti ni bwe yagenda akaddiwa amaaso nga tegakyalaba bulungi kati wano watulane ku layini nga bazanyi tebaagala kusambirawo baddukira eri kutakilayini ng'akulengera wano meters ntono wano abaakulaba bw'ogenda eri ku wingi abatakulaba n'ekyabagobanga wano funga kabisa piga anakuja kushoto kulia omeche betegeza siba gaba kukono kudio kati ng'omuzanya mu malako ebirembe omuzanyi tena siba mupiira ate yagamba gugabe ate nagusiba atagamba kuba kati ne babanga tebafuna mirembe kuba ne bwaba mwana wo gwozaala omubuulirira ne tosobola mugamba buli kimu bw'omubuulira nti mwana wange oli muwala bambala bwe bati sikusuubira ateekwa okugamba buli kumakya alina okujja kubuza dadi ate kano kali katya dadi kano nkambale dadi kano kewagaana ateekwa okubaamu amagezi agamulaga nti ennyambala entuufu ebeera bweti tekyetagisa kujja kwebuuzaako wadde buli kiseera aba amanyi nti eno ennyambala ntuufu eno nnyambala ki nkyamu n'olwekyo nti ababaka ba Nuupu tebeetaaga nabbagamba bo bamanyi ekyokukola ekituufu bamanyi ekyokukola kuba bakiikirira abantu bamanyi ne state of the nation address kyekola ki kyetegeeza nensi nagambye nti ebigisuubirwamu byebyo kutubuulira omukulu bye yeeyama kutubuulira byakozeeko ebimulemye byagenda okwongera nayo mu maaso wadde bimulemye challenges zaafunye agenda zikola atya tusuubire ki ekiddako n'okwogera ku nsonga eziruma abantu era nazo okufuna bwagenda ozitereeza kale katulize eddoboozi lino ate nze nga nkyali mwana muto nagenda nga mu lubiri nze emba nasooka okulinnya era Sendulikowe we yafa Kyagulanyi yankubira essimu n'aŋŋamba tasobodde kujja ali wabweru naye nga yasindika obubaka bwe mwabaagala ebyobufuzi kati mbabuulira nze wonna mikwano gyange nze sirina kibiina buulira ate nze nga nkyali mwana muto nagenda nga mu lubiri pointi yeeyo mwami Babu byayogedde obiwulidde Francis Babu muna NRM wadde ngagamba nti ye talina kibiina kati simanyi kyabadde ategeezaawo nze oba nkitegedde bulala naye kati nze sina kibiina naye nga ate tulaba nti ffenna tukimanyi nti mwami Francis Babu musajja muna NRM era ng'ekibiina kyakiruddemu nnyo abadde aliko omubaka wa paalamenti yabaddeko mu bifo ebyenjawulo binene nnyo mu gavumenti ya Mwai Museveni naye agambye nti nno bwe yafiirwa mutabani we yamukubira essimu Kyagulanyi yakuba essimu Bobi Wine president wa NUP akuba essimu n'amusaasira nga nti nalibadde wakubeerawo mu kuziika naye sibaddeewo kubanga natambuddemu era obubaka n'abusindika Robert Kyagulanyi Ssentamu kyokka ate tulaba nti mwami Babu y'omu kwabo gati Kyagulanyi tanatuuka kusobola Mwami Museveni gutulinawo kakati ebigambo oba oli abo bitayagaliza NUP ekulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu ebifaanana ku bwe bityo kyokka baavaayo n'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yankubira essimu n'ansaasira n'angamba nti sobodde kubeerawo naye n'obubaka bwange bwobwo kino kitegeeza kyeddala mu byobufuzi anti kati kitegeeza maturity okukulaakulana mu byobufuzi Mwami Mayanja kati kankubuli ekintu kimu nti bino ebibiina tubibeeramu okimanyi nti mwenaalemu eri abantu abalungi okimanyi nti mwenaalemu eri abantu abalungi n'ababi okimanyi nti mu Nuupu eriyo abalungi n'ababi mu Nuupu okimanyi nti mu Nuupu eriyo abantu ababi eriyo n'abantu abalungi mu Nuupu okimanyi nti nimwe naalemu eriyo abalungi n'ababi now kati ono ng'alimu enaalemu ye nga si mubi ye omukola otya alimu NRM nga si mubi oyagala akola atya ave yadde mu Nuupu
no oyinza okuba tonnamusikiriza kimala. Pointi yange eri eti nti ebyobufuzi bantu tulina okuyiga okusikiriza abalala okujja. Ekirala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yakulira mu Kampala Central. Kamwe ekiri mu Kampala Central. Mwabadde ebbanga lyonna. Kati bambi Kapiteni Babu Honorable yafiirwa mutabani we Cedric Babu. Kyali kya nnaku. Kati bwafiirwa mutabani we Cedric Babu era emyaka gye gimu era gye gya Kyagulanyi. Gy'emyaka gye kimu. N'emikisa okuba nti baali bamanyiganye nga bamukwano boogerera gye baawo. Ebyobufuzi bibeerawo naye waliwo abantu nga bali mu locality y'emu naye nga buli omu akkiriza mu ngeri ndala. Kati nze kyendowooza nti Captain Babu Honorable baba agambye nti His Excellency Kyagulanyi yamukubira essimu sisuubira nti alimba. Ateeka okuba yagimukubira. Kubanga wano kufiirwa bali mu community y'emu. Kwa Nyanza abadde mu Kampala Central ebbanga lyonna ne family nga mwetambulira kamwe kyeri mu Kampala Central. Kakati sirabawo obuzibu n'akatono nga munnaafiiriddwa. Mayanja nze politics gwentunuulira okuggyako olinga mubi nga mubi oyo ategeerekeka. Ne waliwo omuntu nga awagira pate ye teetaba mu kutulugunya bantu, tabba ttaka ly'abantu, talina gwe lyasibisizza. Siraba nsonga lwaki omuteekako amaanyi ng'ono ow'obulabe. Ye politics nze gwendowooza ali machuwa. Kati kyogamba Bwana Mayanja nti ngenda netunulira kati Bwana Mayanja bw'ova wano ng'ogenda kulinnya boda osooka kubuuza omusajja oyo avuga boda nti oli wa kibiina ki. Bw'ogivaako boda n'olinnya taxi ng'owa taxi omubuuza nti gw'oli wa kibiina ki. Bw'ogenda oggula engoye ng'ogamba nti gw'oli wa kibiina ki. Bw'osoga wooteeri ogenda olya akamere ng'ogamba nti oli wa kibiina ki. Okuggyako abo abali extreme abeetaddewo mu mbeera nti basukka ku ekyo ye wa kibiina gundi ate atulugunya abantu oyo wanjawulo osolo mwebalama. Njagala tukaanye Bwana Mayanja nti Uganda eno buli omu alina ekibiina kyawagira. Kati mu byonna byokola abantu b'oddiringa nabo osooka babuuza bibiina byabwe. Suubira nti bwe kiri. Niye okuggyako oyo asusse ng'amannya ge tumanyi ffenna nti oyo asusse okukijjanya abantu nga yeeyambisa ekifo kye nga yeeyambisa political party oyo kati ye abeera wanjawulo. Amayanja nze nazaalibwa mu Kiwunya awo Nankulabye awo omanyiwo Nankulabye eri mu Lubaga. Y'emu ku parishes ndoze 13 eza Lubaga division. Nankulabye y'emu ku zo ina zone 9. Nze nazaalibwa mu zone 9 Tree Shadow wansi eya Kikulwe. Chairman Kikulwe Gerald nkutumiddeko nnyo sebo mukulu Gerald abasajja be baatukoza mukulu Byron n'abala be baatukoze Nankulabye awo. Naye olutalo olwa nga gundi ajja ngena ale muyingira obuyinza bawamba twali bato nnyo ddala. Naye nzijukira waaliwo abasajja abanyanya be bayitanga abanyanya baali babiri. Ono baali bamuyita Bogwero omulala mwedabidde erinnya lye ne baali babiri. Abasajja abo be baawamba nga banoonya abanyanya banoonya abajaasi ba Amini abajaasi b'Obote. Ekyalo kyakweka abasajja abo ne kye bakweka ng'ate baali banyanga buli omu akitwala nti banyanya. Babakweka ekyalo kyabakweka ne battaganya amagye gano ag'NRA kuba buli gwalaba bayokyanga mwoke. Lwaki? Abasajja baali bamaze ku kyalo okwo nga myaka 2 nenga basajja baddembe nnyo bakwatagana ne community. In fact ebiseera ebyo ebyefujjo bajjanga okulumba ebyalo abasajja bataasanga nnyo ekyalo nga bamanyi bamagye nenga bataasa ekyalo. Babakweka. Lwaki babakweka? Nga te buli mujaasi yonna bamunoonyanga kumutta kubanga embeera zaabwe zaali za njawulo ku banyanya bali abalala.
Yes. Nolwekyo sikiraba mu buzibu bwonna His Excellency kubira Honorable Captain Babu Simu wenaalemu ng'afiiriddwa mutabani we. Ate bagamba nti nno abantu abajonkera NUP ne Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bonge gye balabamu ebintu bye baga nti oba oli abo abantu bati bagwanire kwesembereza kubanga olenzo kugamba nti omuntu yabeera mulabewo. Politics temuli mulabe wa lubeerera. Politics temuli mulabe wa lubeerera. Teri permanent friend. Teri permanent enemy. Teri mukwano go wa lubeerera ate teri mulabe wo wa lubeerera. Kubanga kulokoka. Kyogamba bwe nva wano ngenzo nengamba nze kwekereziya. Mbadde nnyo noonyeze kuyingira Bukatuliki bangoba. Bwe nva wano ne supply ya. Bwe nva wano ne supply yange. Nengende wa Sheikh Kiti. Nemugamba nti nsazeewo. Ngenda kutola swahad. Ngenda kwatula nyingide obusiramu. Angoba nti zaye supply yo. Ayinza okungoba. Oba nengenda ku muzikiti gonna oguli okumpi ndijaka kuyingira abasiramu bangoba. Ontolo kuba mbadde mu Katoliki. Bayinza okuba. Anti kati bino bya ddiini ate biri bya bufuzi birina enjawulo. Ki ekizitowa ennyo ekyali badde ekizibu? Ebya bufuzi kubanga ebyobufuzi kubanga eddiini yeeragira okusonyiwa ate bannabya bufuzi tebasonyiwa abamu. Naye eddiini bagamba nti eddiini esonyiwa. Ki ekyangu okukyusa kibiina kya byabufuzi oba ddiini? Okukyusa? Ki ekyangu? Okukyusa kutya? Okukyusa okuva mu kimu ekikudda mu kirala. Nze tegusuulwa okuva mu Bukatuliki. Ekyangu kibiina kya byabufuzi. Nze okuva mu Bukatuliki ngende mu ddiini endala. No ekibiina ky'ebyobufuzi n'eddiini ekizibu n'ekyangu ky'okukyusa. Ekibiina ky'ebyobufuzi kyekyangu eddiini kizibu. N'eddiini nazo bazikyusa bulijjo. Naye omuntu ebiseera ebisinga okusalawo nagamba nti kati nvudde mu Bukatuliki ngenze mu Busiraamu nvudde mu Busiraamu ngenze mu Bukatuliki. Wateeka okuba nga nsonga nnene nnyo. Naye bannabyabufuzi olayinza okujja namugamba omanyi jja tugende ne walyako okulya. Mangu yalangiridde dda. Lwaki si musana gwa kununula gwanga si lwaki kakulya kokka? Kubanga abantu abamu bibatunuulira. Abamu. Olaba omusajja wano n'akyuka n'adda eri ate bw'atuukayo n'agamba najja nga nsuubira bingi. Sina kyenfunye enjala eri netulumira eno. Naye eddiini toze gamba nti ate kati nase bafaatha banyimye ekyokulya ogenda nakukkirizako naniyayo. Ne singa omuntu agamba ndakakyusa ebibiina by'obufuzi 9 nsazeewo kati ekisembayo kyekino bamugoba. Tebamugoba. Bamwaniriza. Okay. Point eri mu amayanja tukole bwe tuti ekibiina ky'ebyobufuzi kya numbers. Asinga okuba n'abantu abangi aban'emikisa mingi kubanga oba okiikirira abantu. Asinga abantu abangi okumukkiririzaamu. Yabeera n'amakulu yatwala olunaku. Nolwekyo nze kyesikkaanye nakyo nti omuntu ava mu NRM ajje waffe mu NOPO ate mugobe. Ekyo sikikkiriza kubanga ekibiina kyala abantu. Nze kyo sobola kigula nze nga tegusobola. Obadde mu NRM onoonya ki ku kitebe kyaffe? Onoonya ki ku kitebe kyaffe? Bw'abanga badde we NRM neesazeewo okuyingira NOPO mwaniriza. Nesekwaniriza yenna. Kyesaagala. Ate bw'abanga azze nga mbega kubanga nabo babaamu. Ate oyo aba mulungi. Oyo asinga obulungi. Kubanga mumutegedde embega. Kati agenda kubega ki? Kyogamba NOPO ekolayo ki agenda okubega? Era bw'ajja anti kakati bw'ajja kati omuntu akoma mu lujja abega ki? Kati ki ekiri mu lujja? Oba ekiri ku balukoni awo ku kifugi ki ekiriwo? Kubanga ajja najja mu meeting awo mu lukuŋŋaana ne byogerwa ne mwabuka ne mugenda. Mu kisenge. Mukulu nde mu ofiisi ne bakulu banne wanasigadde bo ne baabuka. Mu lutalo ababeera mu lutalo. Olutalo lwabeerangawo ndowooza luno olwa NRA. Omuntu bwe yasalanga eddiiro n'agamba nze mbadde muyeekera ne mbadduseeko kati njoyirinze g'amagye ga gavumenti. Oba mbadde magye ga gavumenti kati mbadduseeko nyingidde muyeekera. Basooka kuteeka mabuusu. Basooka kusiba. Ki ekikuddusizaayo?
tobanga ozze tupima oyinza okuba ozze kupima ng'ozze kubeega kyentegeeza n'olwekyo bw'abanga azze nga ye ayingidde ekibiina oba ava mu NRM oba biki ye mbombega ajje ajje kati ekisooka nuupu temenya mateeka kati ki kyagenda okumenya kubanga wali twogera ebyogerwa ku nuupu nguudo mbi masomero buli mirimu kiwamba bitwogerako byagenda okubega atwala eri mu bino ebya Francis Babu Captain ngakubuza ekibuuzo kino olowooza basobola okubeerayo abantu mu gavumenti nga bakolagana ne Robert Kyagulanyi Ssentamu butereevu Bobi Wine n'akabuuzo ajjako nga bagamba nti ffe tuli mu gavumenti ya M7 naye twagala Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akabuuzo ajjako bangi badika kubuulire abantu babeera eno n'eno oli tekimugaana kubanga wa opposition ninga akuuma mulimu gwe nga wa opposition ninga akuuma mulimu gwe kimugaana ayinza okuba ino omulimu gwakola musomerere inga omuntu ali mu State House nga ali ku lusigero lwa M7 naye nga akubira Robert Kyagulanyi Ssentamu essimu nti waliwo ensonga ezigenda mu maaso bweziti ati kakati oyo yaba alidde mu system olukwe oyo bamukwatirako wonna embooko etokota ekituufu naye nga gye bali ati kakati kati kankubuulire nze ndi musajja mukatoliki Yuda Iscariot yabeeranga mita mailo 10 okuva ku Jesus Christ okuva ku Yesu Kristo teyabeerangawo Thomas Doubting Thomas teyabeeranga ne Yesu Kristo Simon Peter okudauti okugamba nti abali tatambula na mukama waffe Yesu Kristo teyabeerangawo yamubeeranga ku lusegere ebyo byonna bitulaga byebimu ekintu bwe kibeera teri kipya bwe bibeera tekigamba kisobokera ddala kubanga oyo gwe bayita omuntu kimugana kubanga ali eno nga ataali eri kati gwe weebuuze amawulire gafuna gati amawulire abantu basobola okutuula nga babishopu beerere batudde babishopu beerere abali ku leve eyo dakiika 5 nga press emaze okutegeera ki ekibadde mu ndeeri gye badde mu meeting dakiika ezi ani aba bebagambye omanyi ekisinga okunyuma mu nsi muno ng'olugambo kubanga mu meeting eyanita amongo bwe baatuula tewaliyo bannamawulire era n'ebyaliyo yalinga meeting yeriyo mu kisenge tewaliwo bannamawulire nga n'abantu abaliyo bakulu kubanga waliyo bannaddiini osobola wali abamu ku batakasi manya baani bakadaga baaliyo naye okukeera ku makya kuba meeting yaliwo kiro naye okukeera ku makya nga twabitegedde dda nti babadde mu meeting ne bakunyanita amongo kadaga ne bamubuuza kino naddamu kino kakati bwe yamuzeemu kino ono n'akaaba maziga ono nti ondoga ono bwe kibeera ensi bwe tubeera ababukere tebabaddeyo ab'embuzi mu UG tebabaddeyo wabaddeyo meeting adi y'abanene bakungu bokka information bwe twetambula abantu ekintu ekisinga okubeera ku ttonzi lugambo era abantu kasita musukka muganda agamba nti kasita ababiri bagatta bwekiri abasatu basatulula kasita mufuna owookusatu kiba kiwedde kasita mufuna owookusatu kubanga kati buli omu agenda gamba nti bagenda gamba oli bagenda gamba tebagenda kulowooza nti nze kasita mufuna owookusatu kiba kiwedde era information eba yakufuluma nze Geoffrey Mayanja nga ndina omwoyo gwange nze nagwo nga tulina bye twebuulira naye nze nenvaamu ne ŋŋamba nti kankibuliko mamite gusuulwa ekyama gwe owookusatu kiba kimaze okusaasaana ate kakati nze oŋŋambako kyaki naye kikuume kyama naye ate ekyama bakyogera nkikubuuliddeko nga kyama siganye n'ekyama bakyogera gwe kikulemeredde n'okiŋŋamba ate nze atali nnyini kyo lwaki goloza ze tekigenda kunnemerera kati kakubule Mwama Mayanja nze sigeya nze omuntu mwegambira kubanga bwe mwegambira mugamba ebigambo byange bye ndowoozezaako n'engeri gye njagala bimugambamu nawe we musangiriza
okusinga ogamba Mayanja ate Mayanja agenda abimugambe ng'ayongeddemu. Nze sigeyanza omuntu nzija ne mugamba direct kubanga buli mu ngeri yonna aba agenda bimanya. Aba agenda bimanya. Kati gwe kyoba omanya nti teri kyama. Ate n'ekirala politics kasita mubeera 10 ne nga muli mu meeting ne mwabuka manya 8 kugenda kuddamu okutuula ababiri nga temuliiko. 8 gukyuseemu ku bimwekenyizaako mwenne 10. Ate n'ogwo 8 wayita essaawa 2 era 6 gutuula ababiri ne babajjako. 6 ate ne guteesa ddala nga birala nnyo. N'ogwo 6 bamala banaate ne badda somewhere nabo ne badda mu meeting endala. N'ababiri bw'oteegendereza omu ku makya abayawukanye ku ssaawa 4 ez'ekiro bugenda okukyanga position ate endala bagigamba bugambi nti simanyi wabitegedde kati tuli eno nti ate biveeko ekiro twagambye nti abyo bireke kati tuli wano. Politics bwatambula okwewala ebintu eby'ekikanga ekyo buli muntu bamupimirako kyasobola okwetikka. Manyi ekyama information ekyama mugugu si nti buli muntu asobola ogwetikka. Gwoba oddira omuntu asobola okwetikka omugugu gwa kiro 5 n'omutikka omugugu gwa kiro 5 kati gw'omanyi aba agenda guyiwa omugugu ogwo guba gugenda kumugwako ebirimu byonna bikole ki bigwe. N'olwekyo omuntu omupimirako kyasobola. Kibayita information processing. Buli omu mugambeko ekimukwatako kyasobola. Ebitamukwatako bireke. Kati wagula emmotoka siba kiri bw'ogenda omusajja ajooza mubuulire byakujooza ate byokkanika omugamba byaki kubanga ayinza okuba nga tabitegeera. Bw'ogenda ewa makanika agikkanikire ate kakati ebyokujooza biyingirira muwa tewali. Bw'otwala emmotoka y'okugiteekamu amafuta bateekemu amafuta. Kati bw'otwala emmotoka y'oku mafuta bateekemu amafuta. Ate byogamba mbwa nyina bwevuga mulimu brakes tezikwata bulungi. Ate omusajja ali ku pampa omugamba byaki. Point eri nti buli omu mugambeko ebibye ebimusaana mu kaseera ako otambula ogende. Ndowooza bwe kyali badde lwakuba nti abantu bagamba abantu ebitali byabwe. Kati bw'omala bimugamba ebitali bibyo dakiika 2 omutima ne gukutiemu kano ogamba oba mugambye byaki. Bagamba nti omutima baba gumuli mutwe nga yabulira w'olugambo. Ng'obulidde w'olugambo buli lw'omulegera n'omuntu olowooza agenda byasa omutima ne gukutiemuka kubanga buli kadde obeera ku bunkeeke bw'ajja ogenda okulaba ayimiridde wali n'omuntu gw'oli oyogerako n'ogamba kiwedde kubanga gwe wabikola ki guwa bimugamba. N'olwekyo nti ndowooza nti buli omu afuna information emusaana ku level ye tambule. Kale ensonga zezo nina byendabyo byenjagala nayogereko. Ensonga y'abafutu soja okulumba Mwami Rubongoya ate obulewo ne batwaliramu ne Joel Ssenyonyi. Simanyi lwaki ekintu kino kibaddewo naddala mu kiseera kino nga ddala president taliiwo bingi ebigenda mu maaso. Abamu bamunenya boogera bingi wano na wali. Abamu bagamba si munnakibiina mutuufu. Abamu bagamba n'ebirala bingi nnyo. Mwami Rubongoya bamuli bubi simanyi lwaki. Tebamuli bubi. Kati tewali nakiriwo okumba obubi batya nti kintu bamuli bubi batya nti ebigambo. Ebigambo abantu bayita okujjonkera. Ebigambo abantu balina kwogera. Alemeseza entambula, alemeseza enkyukakyuka, entambula z'ekibiina ziri nnyamu, agootanya bino agootanya biri. Bwe boogera mbalaba ku mutimbagano okwo bafuutu soja oba bali bafuutu soja abamu si bonna abamu. Mwami Mayanja okutambula nga abana baba bayudaya abayisirayiri baki bayuda baba baki abayisirayiri nga babajja mu buddu babatwala Musa yaweebwa ennaku ndozo bagaali 4 okubatuusa mu nseesobize kyabatwalira kumpi emyaka 4 ngali bali mu kunenagana
nkunenegana n'olwekyo abantu aboogera buli omu waddembe okwogera byayagala naye abantu bano balimu emiteeko egi ng'ena mulimu ayogera bambi nga byayogera tabimanyi nenga munyiivu nenga byayogera takola ki nga byayogera tabimanyi nenga munyiivu nenga tamanyi nakumanya nti byayogera tabimanyi nga kye kimunyiiza ensonga esinga okunyiiza abantu ziba za buntu si za ffenna ensonga esinga okunyiiza abantu ziba za buntu nga si za ffenna mwema yanje okimanyi nti omuntu singa ayagala omwokyeyo ekyebiri noba nga tosobodde osanga ayinza okutabukira naye nga buli bwanyiga ensonga zaleeta kiri takikoonako ekyamunyiiza ekyamunyiiza takikoonako awoza omusajja atusobedde omusajja atuukaleeti omusajja biki omusajja ayogera ajustifyinga alaga birala ninga ensonga yennyini yamunyiiza wali yali akwana omukyala nawe noja n'omukwana nga tomanyi nti amukwana kati gwe n'omusinga ensumika naye buli lwanenya tasagamba nti nali njagala omuwala oli n'amuntwalako aleeta birala yeeyisa bubi sajja ye wattima nanoonyayo ka mistake kamu bubiri nalyo kayekwatiriza obwo kati mwema yanja abantu naddala olw'ekika ekiti ky'abantu abataafuna kaadi banyiiga nnyo nnyo ddala kati ne bagaana okukkiriza nti ebintu ebimu bya Katonda tewagifunye nene yagifunye wa Nuupu kiringa nga mwenna muli bazanyi ba Arsenal bw'oba totandise first 11 tekitegeeza nti abazanyi ba Arsenal tebaweze 11 kisoboka era tegusulwa bw'oba tosambye Mayanja yaba asambye ate mwenna muli ba Arsenal kati nze Mayanja nze saafuna kaadi nindi wa Nuupu kakongoliro era ne munnange oli ayina kaadi kwanza saasaba kaadi naye nagenda ne muwagira ne munoonyeza n'akalulu kati naye waliwo abantu abamu nga kyamunyiga nnyo n'atabuka n'afuuka obuzibu n'asalawo kwogerera kibiina bisongovu oyo abeerayo ng'ayina obulumi ku mutima naye ng'obulumi engeri gy'abukwatamu yeebuzeemu badde ayinza n'okuba ayina ensonga ayinza n'okubeera nazo naye nga wazoogerera si we watuufu kubanga ensonga bw'oba olina ensonga ezitagenze bulungi olina gy'olina okulaga olyoka ozimalirize bulungi ogwo muteeko gumu nebeerayo oli nga ye alina bye yeenoonyeza nga byayogera abimanyi naye nga alina baakolera naye nga byayogera abimanyidde ddala bulungi naye nga alina baakola ki baakolera oyo naye ali mu kituluba eryo eriyo oli nga ye wa extortion gundi kamugambe bweti kamwogere bino biki ampite twogere abo nabo gye bali neze kye ŋŋamba nti bw'oba wa Nuupu oli wa Nuupu tekiyamba kugenda mu lujjudde genda ku bikutu kutandika kulumbagana abakulembeze abakulembeze gendayo ensonga muzoogereko muzimalirize sisemba kyakuvuma bakulu omukulembeze wa Nuupu ate kati gwogendayo ate otandise okwogera ebigambo ebitategeereka sirowooza nti kyabuvunaanyizibwa okay so si kyabuvunaanyizibwa n'akatono bino obukulembeze bubuyogerako ki ekibiina kya NUP kubanga bebibeerawo ne basirika oba oli abiyinza obutalabika bulungi babiyogeddeko emirundi mingi era bategeezezza bikikwatako ne munnange oli aba muntu mukulu ate kino kibiina atalina rate speech ayina eddembe okwogera kati era bangi boogedde nabo abalala ne babivaako ne bakyusa abalala ne basigalawo nga bo bakyakalambidde ninga ekibiina kibadde kyogerezaganya nabo okwogerera mu fula entuufu
So naye nga byebyo abaana mbalaba okwo nga iti ate kati onazze okwogera kino n'ekirala nti abamu beefulanya aboogezi b'ekibiina ky'NUP ng'ate ekibiina kirina omwogezi n'osanga oli ali South Africa oba ali Canada naye ng'akolaga nti ayogera ensonga oba oli awo gy'atalina kukola mutwe n'amagulu naye ng'ate si yagwanidde okugyogera kino NUP genda kukikolera ki twakyogerako era bammemba bangi baba engaginze okwogerera NUP si kibi naddala ng'oli memba wa NUP si kibi n'akatono neyina okumanya bw'oba owa opinion eyiyo nakyo ndoza tikyali badde kibisira mu buzi bwakyo naye official position gy'olina okwewala nti NUP esazeewo kino eno ye standi ya NUP ekyo kyokka kyolina okwewala n'oleka omwogezi w'ekibiina n'akola ki n'akola omulimu gwe nigwe oli wa ddembe okwogera ebisigadde byonna nine weewala official position ey'ekibiina twasazeewo kubanga ekibiina kigenda okutuuka ku nzikiriziganya oba ku kusalawo kiba kitudde si muntu omu asalawo niwe yali badde nga his excellence Kyagulanyi waali alina baafuga nabo era baatuula nabo ne bamala ne bagamba nti kakati okusinziira ekiriwo tukanyiza kino omwogezi w'ekibiina Jose Nnyonyi genda otwogerere bino tuli ffenna kati gwe bw'oba oyogera nga tuli mwogezi wa kibiina bingi by'osobola okwogera nekakasa nti position y'ekibiina ogitegedde ku nsonga eyo oba olw'ebintu ebiteetagisa position kubanga corruption oba omanyi bulungi position y'ekibiina weeyimiridde nti erwanyisa engozi ekibba ttaka obutateeka ddembe lya buntu mu kubusaamu kitiibwa oba omanyi position ya pate kati amagezi gempa okuggyako ebyo ebintu byokka position ya pate byemanyiddwako byoba oyogerako wootamanyi pate esibiddewa ebyo byewale nsomera kantu kano tumalirize ndabanga gundi ya Winnie Byanyima awandiika ku mukutu gwe gulengo gwa X did you ever hold or do you currently hold Canadian and or Rwandan citizenship if you previously held another citizenship and have since renounced it in order to qualify for ministerial office, then the matter is straightforward. Provide Parliament with documentary proof of the or cancellation. There is no need to impute motives, allege hatred, or raise political temperature over what is essentially a factual question. Public office carries a public accountability and questions about eligibility and answered with the evidence. Ndabanga yabadde ku nsonga za Dr. Muganga kubeera nti akakiiko ka Parliament akasunsula ba minister kamuwandudde so wabadde ebigambo bingi nnyo nalabyeko awo ovuddeyo n'agamba nti ekyawandusiza Muganga si kuba nti Munyarwanda wabula bamusanze ne passports ezisukka mwemu nga ziraga obutuuze obw'enjawulo newankubadde nate Muganga yafuddeyo n'agamba nti ensonga lwaki bamuwandudde yabadde ensonga ya tribalism nti bamulabye nga Munyarwanda era n'alumiriza nnyo omumyuka wa Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa nti yabadde n'omukono munene nnyo mu kumuwandula n'ebigambo bino bya Winnie Byanyima anti bwemba ebigambo bya Winnie Byanyima ku mukutu gwo gwa X agamba nti zino ensonga si za busosoze tezeetaaga kuleeta kajagalalo kuma mu bantu muliro na kwogera bingi ne wali obaddeko n'obutuuzi obw'ensi endala kale n'omala n'obwejjako bw'oba wali okikoze leeta obujulizi mu bimpimpiroza kyategeeza alinga awagira akakiiko akaagaanye okuwa mwami Muganga obwa minisita kusinziira byawandiisa omukyala Winnie Byanyima ninga kaanya naye
nti bw'oba wali obaddeko n'obutuuze obulala tegeeza akakiiko era ogambe nti obutuuze nabulina babweta batya kubweyambula kitegeeza kitya nti yabwejjako ndabwejjako nalina obutuuze bwa Canada ne kati sikyali mu Canada ndi mu Uganda peke yake nalina obutuuze bw'e Rwanda ne kati sikyali ki sikyali obutuuze nabwejjako kubanga ekimu ku kiraga obutuuze passport kyekimu kubonera obulaga nti oli mutuuze wa ggwanga eryo Uganda ekkiriza bayidewo omuntu okubeera n'obutuuze obusoba mu Uganda yokka ekkiriza kyetakkiriza ye muntu agwa mu kiti ekyo kutwala bukulembeze responsibility za public office okkirizibwa okubanga oli muna Uganda ng'ate oli mu Canada mu Rwanda mu Zambia okkirizibwa naye ng'ate oli muna Uganda wabula bwe kigenda mu kufuna obukulembeze bonna bifo kyonna kya gavumenti oba tokkirizibwa kati ndoza kibagamba mwami muganga kati mwami muganga Dr. Professor ye kati bano kye bamugamba leeta obujulizi nti wali obaddeko n'obutuuze buno ne wabwejjako ate kyandabikira ye bakiyita counterargument counterargument kitegeeza bakugambye nti tukuteebereza okuba nti olina obutuuze obusoba bw'omulundi ogumu ekyo kyokufuula okuba nti obeera mu Uganda nga bw'oyagala n'etteeka ligamba nti bw'oba onootwala ekifo ky'obuvunaanyizibwa ng'ekyo oteekwa okuba nga olina obutuuze bwa mulundi gumu gwokka kati ate mwami muganga kyalabikanga kyata addressinga nti bannange gw'ogamba nti nyina obutuuze obulala obusoba bwa Uganda nyina butuuze bwawa nyonyola tuna obukakafu leeta obukakafu kuba nze ndi muna Uganda kwalize tegusuulwa ndi muna Uganda siina ggwanga ddala siina butuuze bwange eri yonna sibulina naye kati bw'onsibako obutuuze obulala bwonna era nkuteeka ku nninga nti obutuuze bw'oŋŋamba ze sibumanyi gwe leeta obujulizi nga nina obutuuze obulala leeta passport leeta ki ogiteekaawo ku mmeeza nga teriiyo kati oza kibasaba mwami muganga aleeta obujulizi obulaga nti talinayo butuuze bulala bwonna okuggyako obwa Uganda kyandabikira nga kyataagala ku addressinga agenze mu issues ndala gamba nti Deputy Speaker Tayebwa n'abalala bali unfair gyali bamulwanyisa nenze kyendowooza ye abateeka ku nninga baproving kubanga nabo bagenda kimugamba sobera nti akakiiko kasobola kubanga ogenda okutuuka wali tebasobola bigamba bugambi nga tebalina bujulizi kimanyi bakuteera wano nti eno bw'oyimiridde Uganda nawe bw'oyimiridde kati ogamba otya kubanga nabo baba tebaleese bujulizi tebalina bakuteeka ku nninga kati ate ye kyataanukula kyendowooza nti ye ayanukula ekyo kubanga ffe tetukkiriza mu busosoze naye ayanukule nti sirinayo ggwanga ddala Abanyarwanda bali emu ku mawanga aga Uganda Abanyarwanda nayo tribe mu Uganda nga bw'onolaba Omukyoli, Omuganda, Omugisu, Omunyankole, Omukalamoja, Omusebeyi n'Abanyarwanda lyerimu ku eryo eggwanga erimu era bwerimu third schedule eriraga nti Omunyarwanda muna Uganda kino kyajja lwa nsonga eziwerako olwa constitution ya 1995 baali bagikola batulya ebintu bingi naye nga bagamba nti abantu abaali batambudde mu Uganda ne basangirizibwa mu Uganda nga basala ensalo Uganda weyitira bagamba abo nti bagenda kutwalibwa bwe batyo era kati Abahutu n'Abatuusi baaliwo babaddewo emyaka mingi mu Uganda myaka mingi kati nga bafuuka bakono ekyokubiri era kwe kutambula kw'abantu okuva eno okudda eri nga bonna osanga abantu eri abantu nga oba basaamya abali ku border nga bamu bali eno abala bali Kenya ekyo kibeerawo ensonga endala ze z'aba refugees waliwo abajjanga ba refugee ne bamalamu ebbanga ddene ne batwalibwa nti bana Uganda ne constitution yatunulira abantu constitution ya 95 yatunulira abantu abaluddewo mu 5 eyo waliwo Banyarwanda bayingira myaka gya 5 nga Uganda yagenda okutuuka okufuuka Uganda nga webali babaddewo ebbanga ddene n'olwekyo ne babatwala nti sinsi basangiddwa wano emyaka mingi emabega kabatwaliyo nti erimu ku ggwanga lya Uganda ninga bakkirizibwa okwetaba mu bukulembeze kubanga nakyo wayogedde wali n'ogamba nawe wayogeredde nti omuntu osobola okubeera ng'oli mutuuze
Okay, hakucha passport tulio na passport ile una ne ya Uganda ti nenga olina obutuuzo obwenjawulo kyekyo kitegeeze n'obutuuzo obwenjawulo nti osobola okubeera munna Uganda nenga tokkirizibwa kubeera mu bukulembeze bano bakirizibwa okubeera mu bukulembeze bwa Uganda kati nga gashumba munyarwanda gashumba munyarwanda era bombuze gwanga lyo ki nti kubanga waliyo nti ono mutagwendo ono muganda ono mugisu bwe batyo munyankole kati gashumba munna Uganda munyarwanda akirizibwa okwesimbawo tukwatagana atakirizibwa kwe kuba nti gashumba munna Uganda ate ayina n'obutuuze bwe Rwanda kakiba kitegeeza ayina obutuuze bwa mirundi ebiri nibo bwawano bwokka suubira simanyi banategeeze ne sinalaba sirabawo kimuganda kwesimbawo sikiraba kubanga aba munna Uganda ng'omuganda ng'omutoolo ng'omukiga ng'omusebeyi ng'omukalamojja oba omugisu kati abakirizibwa okwesimbawo mu mawanga gano gatotolodde ga East Africa waliwo gye kiri ku bannayuganda nti bannayuganda basangibwa katugeze obe Kenya obe Tanzania abaliyo mu myaka gya 5 bakirizibwa okubeera abatuuze beeyo nga bwe kiri ku banyarwanda wano anti kakati waliwo omusajja juze yambuuza ekibuuzo n'agamba nti lwaki bapasita bwe babawonya abalema tebagendangako emulago ne babawonya oba bakansa kibuzo kyali kinimye okuddamu waliwo omukyala yayali okumpi n'agamba nti ati abakansa n'abalema bali emulago baddala bo babeera baddala kakyavola bapasita tebagendayo nekyegezaako okugamba sirina ggwanga lyemmanyi kuba abaayo babuufu ffe bino gundi parliament yabikola CA yabikola bannayuganda bye babikola ne sirina wemmanyi nti oli munnayuganda naye ggwanga erimu Zambia nga bwogambye oba Kenya mpoza abalabye wekintu sikyetegekedde kinoonyerezaako ne sisuubira nti kiri wano wokka wano waffe owali abajega kale tumaliriza olunaku olwaleero mbale ne Innocent Gusuulwa Geoffrey Mayanja yinze tukogaliza kaseera akalungi weraba Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali olina abeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bwa mangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo bw'oyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba